Don Asia ku polisi kaweddemu dda zino nno nsonga za kuvuma Maama Black Man ne mutabani we. Bino byonna mbikuletedde maaso awo naye nga kyaddiridde oluvannyuma lwa Don Asia okusisinkana Maama Black Man ku kkooti nga bagenze okulaba pressure bwe batyo. Don Asia tumumanyi bulungi nnyo tayagala muntu amusinga, tayagala TikTok amusinga. Bwatyo Don Asia olwabudde n'akulema Maama Black Man live n'amuvuma n'amulangira buli kimu nga kwotadde n'omwana we. Maama Black Man agambye enough is enough, ekimala kimala. Byonna mbikuletedde maaso awo binyuma obirabiddeko nga kwotadde n'ensonga za Fifi the Queen nenga wasuze oti asibye otagwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media ko subscribe for more updates, like, share and comment. Welabila okunyiga notification bell obenga notified bilentekawo video empya. Abana tulina Ramadan discount gwena wina team after Ramadan next week mwezi gujjaddi munange inbox mangu nga Ramadan discount tunabakugwako. Tulina Ramadan discount akabeeyi kali wansi nnyo ddala nga bw'okiwulira airport pickup kuliko ne free wifi services nungi tukukyusiza ne sente za buli currency gwena wina oliyo nga walalikirira nti ate ku airport batema sente ate ku Western Union munange toddamu kweralikirira kintu ekitwala tusotinze tukukyusiza sente nga tezitemeddwako yadde kasita tojja na coin munange nenga buli currency tugikyusa. Tukuzulira omwagalwa gwe nawe nabuzabuzibwa nti ate munange omwagalwa wange biki akubuzabuza tokyamutegeera munange mutukwaze tumukuzulire kuba love enyuma ng'omuntu mwetegeera ate nga mweyagala ate nga omuliko bw'omu. Tusiba ebimuli bya sente ng'okulima nimbuke manitawa fruit baskets n'ebirala bingi nnyo. Tusiba ebirala by'okumikolo ng'okwanjula nika okukyala birthdays n'ebirala bingi nnyo. Twekwate namba yaffe kwali ku screen yo munange tukoleko services zaffe nnyo ddala. Tukola surprise ez'enjawulo ne delivery birthday surprise biki gwena ino nga tuyagala omulango gw'abakama bange katugende butelevu owulireko engeri Don Asia gye byatandikidde engeri gye yavumyemu Maama Black Man ne mutabani we ate n'omuliro n'omuliro Sheila Price bwe yazizza paka ku nsonga za poliisi eno. Weelabireko weewulirire ate bw'omala otwendooza mu comment section. Sigamba nti Katonda yakutonda bubi naye teyakutonda mu kifaananyi kisikiriza nsi. Toli muntu gwatunuulirako n'asikirizibwa okujjako binaku mukakasa nnyo ate mu inbox agende kukutuukako ng'olina olwedde bye wasooka mu matiza nabyo. Agumire ku ebyo bye wamumatiza naye endabikayo tosobola kumatiza muntu. N'ekirala lekerawo okukikinaza akabina tokalina. Beera straight. Lwaki obeera owetawetamu omugongo oyagala gukikinaza waggulu bw'oti ofuna akabina? Oli kweramaza. Weeramaza wena otambula bw'okola akakono bw'oti bw'okikinaza olubina ne ludda ku ngulu bwe luti ng'olwembwa ogenda kweramaza mukwano Sheila Price. Tambula bulungi. Beera mutono sirimu silenda nga tolina weeweta. American height. Naye engeri gy'oli kwagala ennyo akabina ogenda n'okikinazo ojja waakikinaza oludindo. Nyabo. Ebyankunda tasobola bipositinga. Baamugula. Naye era kasita mbyogera wano abantu ne babiraba. Baamusasula. Ate olwekino kye baakwata n'enjaga kinnammiiro. Kitambula kyesibye pampa. Jukira abaali bakisonseka dda enjaga mu manyuma. Kasigira nakiddawo mbusebo nakyo katimba kuba kyabyeko wali bosi wakyo Sheila Price. Mbakatimba kyefuula ekitamanyi. Olwamala ne kimbongako mu mpola. Don Asia. Nze nakyatulirawo n'enkigamba watidde oku agenze maaso n'avuma Maama Black Man nga balina akafeesa akabi ak'enkima konna n'akajjuza pini n'ebirala bingi nnyo nga bw'ogenda okubiraba. Ebimu ku biviiriddeko Maama Black Man okunyiiga n'agamba nti ye omwana we abiwulira
abasomesa omwana we babiwulira omwana we abaana bazinya nabo ku ssomero babiwulira yagamba alina erinnya okuprotectinga oba lyalina okuprotectinga talumbangako Doniasia atavumangako omuntu yenna mu social media ne lwaki Doniasia akola ebintu ebyo byonna okugezaako okulaba nga amukkakanya amuteeka wansi olwa likes nange bibadde bingi nnyo era njagala weewulirireko Doniasia ate oluvannyuma tugende ewa Mama Blackman n'ensonga kwaviridde okubeera nga tezeyongera ku poliisi y'omu nsiko mugula nga gutrendinga kati Mama Blackman nkusaasira don't invest too much money in people to hate me like bagezeeko okukulwanira olutalo yes otherwise wandisigaddeyo emabega naye kuva lwe wafuluma abweyo ne tukulabako bina mukadde bino simanyi bi big voice bino bijja sitini kate byo bifeelia mwana byo yali sambo bikubeddoone saabyanukula nze si buli omuntu nsobola kumwanukula byonna byavayo ne binjogerako naye nga tebyali worth my time era saabyogerako byo byafiira mu kifirimu kyabwe gye wabisasulira. So try not to hate people because of social media. Kubanga omuntu osobola okumusanga mu bulamu nga weetaaga obuyambi. Now you don't take people for granted. Hewe no binenge bijjo ntunuulira gwali na face embi ontunula we no nyiganyiga lu face olosinga bade na face ezinyirira abantu ngaffe abalina face ezinyirira ffe abakkirizibwa okuziimuula abantu naye bw'oba olina face nga ya manke mukwano tokkirizibwa kuziimuula abantu tokkirizibwa olina face nga ya manke olina ennyindo zikulinga kana akamega zakutula kuli bwezi ziringa kamega kyokka n'ozambaza pini z'embwa kafesi ke kabino kajuza pini buli wamu Mama Blackman neyongera okukutegezaako omulundi bambi ogusembayo ntirekerawo okuhatinga abantu because of social media. Ye Doniasia agamba nti Sheila Price yandibadde amuleka kuba nti buli kigambo kya muvuma abeera amwongeddeko omukisa nti agenda abuuze ku Muna ne Derrick yeebuuze ku Muna ani yamuleetera okubeera nga trendinga nti ebbanga Doniasia yali amala nga avuma Muna ne Derrick gye baakoma okubeera nga batrendinga so ne Sheila Price mbu yandibadde amuleka n'abeera nga akola byakola amugambako mbu alekeraawo obukyayi ate mbu kuba buli wamwogerako abeera atrendinga. So njagala obeere nga weerabirako ebisingako naye nga Doniasia kaweddemu dda. Nsobola okukolera live nsobola okukolera video n'enkublastinga naye nakoleka mulira ale byontaka kwekibeera we no ntunulanga mujjawo nze siri mu level kale nze gy'otambulira so atambulirayo weno ntunulanga bi okukinaza olubina waggulu weno otambula olinga omulema byabwerere wano ku social media bwe boyagala ku survivinga kino Sheila Price nkugamba olina kugumira ebigambo byaffe kubanga aba brandinga kugenda obuze Muna 256 ani yamutunda kweno app nze nsaasira n'omuntu gwenjogerako n'ova yono nteka kwekibeera nze buli kigambo kyenkugamba gwe mukisa gw'ofuna nze wano nga nfudde abantu successful n'okuboogerako n'okuboogerako kati saa zino naziramu na 256 mwalabyeko information yenge trendinga nga tuvuddeyo wa Doniasia njagala weerabirako Mama Blackman naye avuddeyo ng'awanda muliro agamba ekimala asirisa okumala ebbanga tavumanga muntu ku social media yewe ekitiibwa nga maama omwana we gy'asomera batikya balaba ebintu bye bayisa maama w'amaaso abaana omwana we gy'asomera oba bazanya nabo balaba engeri gye bayisa maama w'amaaso n'ebirala bingi nnyo agamba ekimala kagende mu mateeka awanda muliro era talina kalungi kayogera eri Doniasia njagala obeere nga weerabirako ate nawe twendoza mu comment section era bwe nalaba eyo live nze buli ekigenda maaso bakinsharingira naye I don't react over everything naye ng'akiddamu temusondera abantu wano ku app temuddamu kusondera abantu because I've collected over 20 videos ng'omuntu omu anvuma from Monday to Monday
mutegedde 20 videos chicken gwokisobola ate mbadde naye leero okiwulira nga toyina kye wali omuzeemu. Who are you? Where do you get the audacity? Ochiwulira, just because people are quiet, it doesn't mean mbuno oba ogwosobola okukola mbuno oba gwe n'otambuza bwotyo. Lwaki oba onfuula content wo? Apo eno nene nnyo, you can do so many things. Ochiwulira, osobola okukola nze Kabata, listen, Rama, let me talk. Kabata, I want you to njagala abantu wadde abali mu comment wabeewo agamba nti Mama Black Man yayimirira n'agamba ono wadde olinga kino. Naye omuntu nakuvuma from Monday to Sunday ng'ate abantu bwe bamukubira ne bamubuuza ng'agamba it's content. Nange nawulira bagamba mubiteesaako bakuvume ne ngamba ate nno kati gwe Shira oli ku ebyo nze leero mbadde ne gundi ku poliisi awe Katwe. Mwana bino ebintu nebesokolindeko chicken sokolindeko kamaleyo Kabata. Ebbanga limaze lyemaze ku app kuno nga sogerangako kintu kino. Kabata nze ndi maama. You understand? I might look this age, but I'm a mother. Nze Kabata abantu banyiza n'ogamba obono muyisemu eggali naye nga n'ekigambo ky'obuwemu otyo kiyisaako ku app because videos zisigalayo. You understand? We have names to protect. Abasomesa b'omwana wange bali kuno ku app. Abaana abato mikwano gy'omwana wange buli bwe balaba akafaananyi ankuda akola kyamaanyi nnyo okubeera nga tusharingira ezo live. You understand? Gwe omuntu ojjawa audacity kyokka nga swigide ebeera ekwetimbye. Buli kaseera Mama Black Man, who are you? Temuddamu kusondera bantu. Olaba nze envayo ne ngamba enough is enough. Mbankoye abantu nga babasibye bibeeko. Kabata mbankoye just because we are quiet tekitegeeza nti n'omuntu sisobola mukwata. I'm tired. Okiwulira? Nzija wano ne nyogera ne bamaama bannange abaana ab'obuwala bamaada ne tunyumya emboozi zaffe. Omuntu nakuvuma kuva kagere paka wansi. Olumala tekimumalira n'akwata omwana wo. Abaana bannange. This is so wrong. This is so wrong. Kale kera ku machovu mu omuntu eyakuvuma abantu bagamba gundi oyo naye abadde asusizza nnyo ku munne. Gwe weevaayo weebuuze Shira yankola ki? You understand? Why are people so bad? Gwe content wabeere ku Mama Black Man. Buli kumacho mukerereko. You understand? Buli kumacha ekyasinga okunnuma ze video mukaga paka kati nziina mu simu yange. Mbwako ka Black Man kagenda kufa, nya mama akagenda kufa, kabonebone katayaye ensi yonna. Who are you? Do people know the sacrifices we go on with our children? Okiwulira? Olugiranga beefuula nze simuyinaako buzibu. You have a problem with me. Nze sigamba nti nze Kabata. The reason as to why sikerangako nenjogerako oyo mukazi. Do you know why? Omanyi lwaki? Nze nyina ensonga lwaki sikerangako nenkeera nenjogerako oyo mukazi. I don't want to give her platform. Kubamba manyi anytime muntu mukulu yakera ku macha n'azaala. Kyokka nga yayimirirako lumu n'agamba yafiirwa omwana. Nze nabirowooza nako bwe yagamba yafiirwa omwana ne ngamba oba it's trauma. You understand? That is so wrong. Ate bw'oba oli mu Uganda nga nange ndi mu Uganda, anything can happen. Lwakuba ffe tubuulirirwa. Kituufu. Siri mu Oman, siri Dubai. I'm here, you're here. Temuddamu kujjayo bantu. Kituufu nga buli munsi musawa yonna omukwata. Sawa n'omukoleki. Naye omwana wange temubiddamu. Okiwulira? Omuntu content mungi nnyo. Tandika okutunda oba obuviiri. Tunda anything, not around me. Nze atavuma nze Kabata sikerangako wano n'envuma omuntu ku app ate sikisobola. Ate nga nsobola. Nze nali mmanyi video batoziraba zibakwogerako ne ngamba taziraba. I want you to understand one thing. Nina over 20 solid videos. Oyo omukazi yangamba mbonza simanyanga ntunulanga akalwadde kasirimu ntunulanga akabwaka busimanyanga gundi ono mukyala ka gundi nanvume ebigambo gwe byotasobola na kuyisa mu kamwa. You understand? Taina kyatanvumye from the time I joined this app nandaba bwati nankubako amaaso. Video zange zonna Tukyagenda maaso abantu bulijjo balowooza nti Don Asia ali mu content ne Mama Black Man era n'ekirala abantu beebuuza nti wanene omukwano gwa Sheila pressure bulijjo yavumanga kabaka nga
nga mama black man asirise batuuse okumusiba awefuba nnyo okulaba ng'ayiwawo omubiri mu pressure bamusumulule ebiki bamusonyiwe lwaki ye Donias bwamuvumye lwaki ye afaayo nnyo okulaba ng'ayagala bamusibe nti mwege n'okulumirirwa ku bannammwe nga nabo batuuse ku buzibu mama black man bulijjo yasirika nga bavuma kabaka teyafaayo tayina kyeyayogera bwe bamusiba pressure afaayo nnyo okulaba nti naagala bamusumulule lwaki ye Donias bwamuvumyeko ate ye ayagala amusibe si byange nenjagala obeere nga yowulirako ekigenda mu maaso ate tweyongereyo owulire ne Donias ate ku nsonga eyo waddeemu okugyogerako naye ekituufu Donias yatugamba content era nze bulijjo mmanyi content era kyovala bannagambye kira ku nsonga z'akakono ngaali so serious omusiba ate kuza Donias teyali serious era nakyogerako ku live nengamba Shira agenda siba kakono yamuvumyeko abaana ate Donias yayenga abaamulesi ekitegeeza content ekituufu nze bulijjo mmanyi content singa nakulwanira kakoka ne ku lutalo kuba tebayinza kumakyalimu nensirika nze bulijjo mmanyi content kaba era bulijjo mmanyi content naye bintu biri serious ate kabata byonna byandibadde awo naye kati Shira muzadde ekivuga kikyenga ayinza okubako engeri gyakiwewula naye kasa kituuka ku mwana we ana kyaswa kiteekenga oba okitegeera bambi Donias ke kaseera yeddeko ate Kabata nzijukira ng'omwaka guno ogutandika live yo gye wasooka okukola naliko era ojjukira bulungi nnyo wagamba oyagala kukyusa platform eno abantu nga abavaamu ebigambo ebinene bagende nga bakendeera something kyobadde otereezeza kuba entalo zibadde entono nnyo wano ku platform abantu abasinga ndi bajjanga kuteesa naye abantu nga Donias beekuba emitima amanye ti nno n'abantu eboogerako wabe bakosa nabo babeera abantu nze omwana leero akedde ku makya nankola video nga mpita ndi mu kiyumba ky'embizzi n'agamba naguze embizi yange Timo oyo deno official manya ezaala nnyo ezaala obwana kinaana manya biki kati nze Timo ndi tikitoka nze nsolo kitwala bwekito nenkireka naye ojja kikola ku muntu atajja kitwala bwatyo ofuna bulungi akitwala epaso najja akulyewo nze kintu teri muntu asobola kujja ku apano nanvuma kintu nekinkwata naye nange wemba nina omwana nga nina famire n'oyingira ku famire yange awo nvayo n'okuluma n'ennuma kati nze mama black man you can understand her pain cause black man tagenda kuddiza black man tagenda kukola video akuddemu kitegeeza any offense on him it's the mother I know okuvayo kola ki okumulwanirira so Donias abantu ngabo abantu committee abako wakoma tukirize tugaane kabeere kakono oyo mulaba kakono ayina engeje yesuula eddalu gendo kebere ku video ze zisembayo yali amazi tetuganye naye tunula video ze zakoze nga amazi okulya amazi emabega kawo yabadde ali mu kuvuma Bobi Wine yamuzzeemu n'amuvuma bubi nnyo nno ddala nkubuulira n'amuwemula n'amugamba ebigambo ebinene weebiti kati kakono ye wabanga alinze kugenda mu kkooti agamba omulamuzi nti weseba omulamuzi amazige gankoza kino ekyo kikafuuwe kubuulira ekyo teri kintu kiyitibwa iPlead mazi mu kkooti kiriyo bajja kumusiba oyo kakono n'ebisumuzo babisuule olaba lama byadanyana ebyokulima ajja kulima waba akakono lekasobola kukwata nkumbi ajja wakula ettaka bajja kawakusa ettaka ze kubuulira bajja kakozesa aga tractor kakawakula ettaka kakono yesonyiwa abantu kakolenge ekifumu mu ttaka ng'ensululu katemeeso enjazi negwe Timo olaba Timo abantu balowooza ffe tetusobola kuvuma naye nze bansibako boyi nayiga bajja tegeera nze nagudi bakamusiba emirundi ensonga za polisi ya Donias ya wano bannanga jyaasigasimba obusungu bwalina ku mutima nayogera kyezaako nayogera nga bwatwala Donias ya ku polisi jjukira luli nga Donias yatalowoozanga ku polisi ng'omuntu ne wavayo n'amukanga ddamu n'amugamba nti ngenda kusiba n'ayogera n'ajjayo byonna niweziba reference n'azijjayo Donias nga tasobola kuvayo kwetonda naye oluvannyuma lwa full field okusiba ku Donias ya n'alooza ku bulumi bw'ekkomera essaawa zino olubadde okwogera ku nsonga za poliisi avuddeyo ne yeetonda njagala obeere ng'obyerabirako
Yesterday when I talked about Sheila Price, I'm sorry to come out yesterday, I did not mention the son of Sheila Price. Nenge bijemu amanyira buli kaseera nti simanye entalo biki simanyi bamukwate bamusibe kambabulireko. Bino ebintu bya social media ebyokugamba nti okusiba abantu batusiba ne tumala ne tuvaayo. Chovola bwoba ofunye obutakanya ne TikTok muno. The issue is not all about arresting him or her. Still you can talk to someone. Osobola okukubira munne esimu n'omugamba munnange kino kisuse wano na wano bwoba okoze bwoti nkosebwa to this extent, please kikome ensonga ne ziggwa. Muli kubiri bisitole by'abantu abali mu myaka egy'okufa abali awo abatalina mirimu Kampala bakayungirizi ba property masters abatagula abaliwo nga bigendererwa byabwe kukwata abaana b'abantu babateeke mu makomera babajjemu obusente ba mikwano si buli omu nti mu birowoozo bye mulimu okunyigiriza omuntu okufuna kyaba yeetaaze. Mwagadde nnyo okuplanting ekintu ekyo mu Sheila Price genda okisibe genda okikolebwa. That is not Mama Blackman. Si yoyo temufosinga Mama Blackman kumuyingiza mu katemba wamwe owe Kampala nga mulowooza agenda kuddamu ebyo ebyokuleebukana akwate Doni agenda amusibe. No, Mama Blackman omuntu asobola okukubira omuntu essimu n'akugamba Asia kino kiriwo ekiti nabwe ekiti naye njagala kibeerebwa ekiti nabwe ne tutuula mu nsonga ne tuzisolovinga. Muswadde nnyo abali eyo abakyakola propaganda akwatagana okunze ne Sheila Price mukitegeera aba sweetheart. So byonna byempulidde video zaavuye okumpereza mu inbox yange. Less concerned about it era tebinkwatako. So ba mikwano si buli kimuntu kirina kuggwereyo gye muli okusindikiriza n'ekirala ensonga z'okuleeta omwana mumutadde mu bintu eby'abakulu mugezaako okutambuza propaganda simanyi kino na kino mubijjemu abaana mubijjemu. Osanga n'omuntu kati ng'ono video ze bampeereza gwe sigenda kumentioninga amanyi atavangamuko wadde kawanga k'omwana ali kukuliriza bw'aleeta story z'omwana bw'azikuba ku social media bwe bitambula bwe bidde no bwe bidde eri. Ndi wano okubategeeza nti mujje ensonga zino muziggyemu abaana sina kindi bye mwagala tebikyaliwo. Ani wazabula ile video yange to the end ola bulango nga tobuskipinze mukwawo ndi musimelansa Katonda akwekyusinga okwagala nyongera okujugiza nti Ramadan discount ekyagendera ddala mu maaso ku airport pickup tulina ne free wifi tulina omuwendo guli wansi ddala nga bw'okiwulira era munnange tu inboxing enamba yaffe kweri awo ku screen oleke kubeera nga ate discount eno ya Ramadan ekuyitako. Tukola surprise ne delivery everywhere. Tusiba ebimuli bya ssente nga manimbuke manita gift hampers fruit baskets n'ebirala bingi nnyo. Tuzuula omwagalwa gwe naye alina omwagalwa ng'akubuzabuza tukyamutegeera olowooza mukumi muli bangi munaye twesige namba yaffe kweri ku screen yo tu inboxing tukuzuulira omwagalwawo ate omanye ekituufu ove mu bubuze. Tusiba ebirala by'oku mikolo ng'okwanjula nika okukyala ne birthdays. Watch all media, subscribe for more updates.